Eky'abalamuzi essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Gano ge mawanga Mukama ge yaleka okukema Isiraeri olw'abo, bonna ku bo abataamanya ntalo zonna eza Kanani. Kyokka emirembe gy'abaana ba Isiraeri bamanye okubayigiriza okulwana, bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberye. Abakungu abataano ab'Abafirisuuti, n'Abakanani bonna, n'Abasidoni, n'Abakiivi abaatuulanga ku lusozi Lebanooni, okuva ku lusozi Baalukerumoni okutuusa awayingirirwa mu Kamasi, okumanya obanga bagenda okuwulira ebiragiro Mukama bye yalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa. Abaana ba Isiraeri ne batuula mu Bakanani, Omukiiti, Omwamoli, n'Omuperezi, Omukiivi n'Omuyebusi, ne bawasa abawala baabwe okuba bakazi baabwe, ne bawa abawala baabwe bbeeri batabani baabwe, ne baweereza bakatonda baabwe. Abaana ba Isiraeri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne beerabira Mukama Katonda waabwe, ne baweerezanga Babaali ne Baasera. Obusungu bwa Mukama kyebwava bubuubuuka ku Isiraeri, n'abatunda mu mukono gwa Kusanurisusayimu kabaka w'e Mesopotamiya. Abaana ba Isiraeri ne baweereza Kusanurisusayimu emyaka 8. Awo abaana ba Isiraeri bwe baakaabira Mukama, Mukama n'abayimusiza omulokozi abaana ba Isiraeri eyabalokola, ye Osuneeri mutabani wa Kenazi, ye mwana wa boobo wa Kalebu. Omwoyo gwa Mukama ne gumujjira, n'alamula Isiraeri, n'agenda okutabaala. Mukama n'agabula Kusanurisusayimu kabaka w'e Mesopotamiya mu mukono gwe, omukono gwe ne guwangula Kusanurisusayimu. Ensi n'ewummula emyaka 4. Osunieri mutabani wa Kenazi n'afa. Awo abaana ba Isiraeri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'awa Eguloni kabaka wa Mowabu amaanyi okulwana ne Isiraeri, kubanga baali bakoze ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Ne yeekuŋŋaanyiza abaana ba Amoni n'Amaleki, n'agenda n'akuba Isiraeri, ne balya ekibuga eky'enkindu. Abaana ba Isiraeri ne baweereza Eguloni kabaka wa Mowabu emyaka 18. Naye abaana ba Isiraeri bwe baakaabira Mukama, Mukama n'abayimusiza omulokozi, Ekudi mutabani wa Geera Omubenyamini eyali owa kkono. Abaana ba Isiraeri ne bamukwasa ekirabo akitwalira Eguloni kabaka wa Mowabu. Ekudi ne yeeweeseza ekitala eky'obwogi obubiri, obuwanvu bwakyo omukono gumu, n'akyesiba ku kisambi kye ekya ddyo munda mu ngoye ze. N'awa Eguloni kabaka wa Mowabu ekirabo. Eguloni yali musajja munene nnyo. Awo bwe yamala okuwa ekirabo, n'asindika abantu abaali beetisse ekirabo. Naye ye kennyini n'addayo ng'akoma ku mayinja agaali okumpi ne Gerugaali. N'ayogera nti, "Ntumiddwa ebigambo eby'ekyama eri ggwe, kabaka." N'ayogera nti, "Musirike." Bonna abaali bayimiridde naye ne bafuluma ne bamuleka. Ekudi n'ajja gy'ali, yali atudde omu yekka mu nju ye eya waggulu ey'okuwoolawoolerangamu. Ekudi n'ayogera nti, "Nina ebigambo ebiva eri Katonda gy'oli." N'ayimuka ku ntebe ye. Ekudi n'agolola omukono gwe ogwa kkono, n'aggya ekitala ku kisambi ekya ddyo, n'amufumita olubuto, n'ekiti kyakyo ne kibuliramu, amasavu ne gazibikira ekitala we kiyimiridde, kubanga teyasowola kitala mu lubuto lwe, ne kiviiramu nnyuma. Awo Ekudi n'afuluma n'agenda mu kisasi, n'amuggalirawo ezzigi z'enju eya waggulu n'azisiba. Awo bwe yamala okufuluma, abaddu be ne bajja, ne balaba, era laba, enzigi z'enju eya waggulu nga zisibiddwa, ne boogera nti, "Alinganga abise ku bigere bye mu nju ye ey'okuwoolawoolerangamu." Ne balindirira okutuusa ensonyi lwe zaabakwata, era laba nga taggulawo nzigi za nju eya waggulu. Awo ne baddira ekisumuluzo ne baziggulawo, era laba, mukama waabwe ng'agudde wansi afudde. Ekudi n'awona nga bakyalindirira, n'ayita ku mayinja, n'awona n'atuuka e Seyiri. Awo olwatuuka, bwe yatuuka,
n'afuuwa ekkondeere ku nsi ey'Efulayimu ey'ensozi, abaana ba Isirayiri ne baserengeta wamu naye okuva mu nsi ey'ensozi, naye ng'abakulembera. N'abagamba nti, mungoberere, kubanga Mukama agabudde abalabe bammwe Abamowaabu mu mukono gwammwe. Ne bamugoberera ne baserengeta, ne beekwata emisomoko gya Yoludaani nga balwana n'Abamowaabu, ne bataganya muntu kusomoka. Ne batta ku Mowaabu mu biro ebyo abasajja nga 1,000, buli muntu ow'amaanyi na buli muntu muzira, so tekwawonako muntu. Awo Mowaabu n'ajeemulwa ku lunaku olwo n'omukono gwa Isirayiri, ensi n'ewummulira emyaka 8. Samugaali mutabani wa Anasi n'addirira oyo, n'atta ku Bafirisuuti abasajja 600 n'omuwundo ogusoya ente, era naye n'alokola Isirayiri.